This is from Pantilla in the day, Gwomulunje yakomede ku page the news anga hankwanirizaako mu dakiika eno yennyini munnange ate nga nkwebazaako gyonna gy'otussako enkalo gy'osinzira okuba nga okakkalabya gwo amawulire agenda kugaabutikidde eggwanga lya Nigeria n'ensi okutwaliza awamu naddala abo abategeera obulungi ennyo Omuyimbi amanyiddwa nga Davido ne mukyala we amanyiddwa nga Choma Roland oluvannyuma lw'okuba nga te bafiirwako mutabani waabwe ow'emyaka 3 era ng'onemyaka 3 yali yakagiweza omwezi gwe tukubye emabega ennaku z'omwezi nga 2 omwana ono yafiiridde mu swimming pool olunaku olw'eggulo babazaala abaana 3 era nga ye yabadde last born ate nga yabaddeko ng'omulenzi yekka abalala bonna babadde bawala kankulageko ebiseera eby'eddembe Davido bwe yadde afunako ne mutabani w'ono. Future Nigerian Olympic gold medal. Future Nigerian Olympic gold medalist. Let's go! Wow! He wins! Songate n'abawagizi ba take off nabo kibakubye wala oluvannyuma lw'okufuna amawulire ga rapper waabwe okuba nga ate munange yakubiddwa amasasi agaamujjembula mu bwensi eno ku myaka 28 gyokka kitalo nnyo kitalo ddala. Songate Bwakabaka bwa Busoga bugenda maaso okuba nga tebujaguza amazaalibwa ga Kyabazinga William Wilberforce Kadumbula Gabulana Diope ow'okuna munange olunaku lwaleero awezezza emyaka 34 egy'obukulu. Happy birthday Kyabazinga. Amawulire agava omukulu amanyiddwa nga Jamal ono nga ye yayimba obuyimba bungi obukwata ku bakyala munange abasinga obungi bamutegeerera si malungi. Omukulu ono kigambibwa nti yabadde ayina okuba nga ate ayimbako awe Sweden ku weekend eno gye tukubye emabega naye tebyatambudde bulungi era nga teyasobodde kuba nga ate ayimba era nga okusinziira ku information yagenze maaso okuba nga ate evaayo bategeezezza nti omukulu yafunye kye bayita food poisoning oba yafunyemu engeri y'obutwa mu mubiri wabula nga ate okusinziira ku bapalapase abeetoloddewo bagamba nti omukulu ono tanafuna butwa nga bwe kyogerwa wabula mbu ekyo yasobodde okuba nga ate akiwa excuse okuba nga takiika ku show oba ku gundi ye gye yabadde supposed okuba nga ate ayimbako olw'ensonga nti yafunye turn-up ey'abantu mbunga ntono okusinziira nti King Saha ne Mary Bata baali bakayimba mu Sweden mwennyini bagenda maaso okuba nga ate mbu bakuba ekivulu nga kirimu abantu bangi wakati w'2000 ku 3000 ekitasobodde kuba nga ate kibeerawo ku side yese so munekulu ensonga eyo nagenda maaso okuba nga ate yeekwasa ekyo naye nga palapase tumutadde ku mabbali agaliwo geego bagamba mbu yafunye obutwa mu mubiri gwe oba yaweereddwa obutwa. Lubeerereza omubbizo ziba ana zokka Senkulu abadde agenda maaso okuba nga ate yefula nankyalo oba nankulu kyaddaaki amazina abeera nga ate akwatibwa poliisi ng'ono akakodyo kano abadde akakozesa okuba nga ate munange akuula abasajja nfembe bw'atyo naye yongerayo n'obulamu bangi abazze bakikola ekintu kino naye nga gwe ziggwako alwaddaaki n'akwatibwa weerabireko. Ekyo kiteeteeyi teeka wansi. Soko jebu blouse. Jako blouse. Akarega kareke. Kare jama karega. Karega kajemu. Jame pare. Soko jemu emukwemya. Emwemu. Soko reke. Soko jizeyo. Jama eyo je mudan. Jire mudan. Eje yakumeka? Yokubiri. Kare jama yokusatu. Demborori. Jaya kasatu. Tulabiyo. Kaje yo bulungi. Okay. Bakuyitani? Jawe ngalo ku maaso. Bakuyitani? Yogera nnyo. Ani?
gye buvuddeko bannayuganda bawerako ddala 78 abagenda maaso okuba nga ate bagetinga received ab'ekibiina kya National Unity Platform mu kaweefube okuba nga ate babanunula ku mbeera eganye okuva wali eri mu kibuga Dubai mu UAE. Yes, wabula nga ate yo mukulu Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya yavudde bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate annyonnyola ng'agamba nti asanze embeera enzibu naddala mu baana abakomawo. Agamba nti bano bakomawo nga beesabise bonna nga tebaagala wadde ne feesi zaabwe zibeere nga zirabikako eri abantu oba eri kamera olw'ensonga nti batya okuba nga ate bawambibwa oba batwalibwa singa bagenda maaso okubalaba nga baasociatinga n'ab'ekibiina kya National Unity Platform. Bw'atyo n'ayogera ku kutya ogenze maaso okuba nga ate getting installed mu bantu abafaanako we bati. N'agamba nti bambi baba bajja mu ggwanga lyabwe naye ate bajja ne fear eri abo be basuubira okuba nti bayinza okuba nga bababuzaawo mu drones. Ekibaviirako okutambula ng'abatujjo wabula nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangubi Fulufiga bw'atyo yavudde n'agenda maaso okuba nga ate asiima President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amuyite Bobi Wine olw'ekikolwa kye yagenze maaso okuba nga ate ayolesa ku bannayuganda abadde bakwamidde Dubai. Naye nga mu byonna nebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu akensuso eyatandika struggle eno ba structures no okulaba nga bannayuganda bakomezebwawo credit gwenjiwa kubanga government waliwo ebintu ebigikunamya oba ebigirabisa. Abaana bamaze ebbanga nga bakaaba ne twogera ebigambo bingi nnyo ne twogera buli kimu. Abaana ne boogera nti babajjamu ensigo. Abaana bangi bakola tebasasulwa kye balina kye bakolerera. Abaana bakola naye tebawummula, tebalina buwummuliro lwa nsonga ki. Abaana bakola nga bawambiddwako ebintu byabwe n'obeera mu nnyumba nga passport bagikujjako olukimu bakikujjako olwa office kubanga ye ino ofuna omudiri gw'ensimbi. Naye twava ne twogera ebintu bino abaana bawangayidde ebbanga Dubai nga bali ku deputation okwo nga tewali ayamba nga government namba ekimanyi abaana bano bawa emisolo era company z'abatwala zasasula emisolo naye nga timuvaayo kuyamba nga tulina ministries ez'ebikwate biraze tulina ministries tulina ministries of finance nga temufaayo okulaba nti bannayuganda mubakomyawo ewaka. Kyennaku kyennyamiza era Robert Kyagulanyi nkwebaza nkwa credit olw'okulaba nti oyagala bannayuganda era ofaayo okulaba ekyo kiba kiganye n'oteekawo omubiri ne kisobola okukolebwa kubanga gwe atandika ekintu kino. Ne government yajje bazaamu akensuso naye nga bintu bitono nnyo nnyo ebibakunamya oba ebibalabisa. Bw'olaba omuntu ng'alina wa complaininga teekayo time kubanga government eriwo ffe tukola government. Who's the government? Abantu baabe bakola government. Abantu abalese bakaaba abaana tebasasulwa. Omwana nalabako omwana namitala yakola emyaka 7 nadda wano nga talina ssente. Government n'osirika, can you imagine? Sawa boka, there are many people abali mu diasporas nga balina okusomozebwa okwenjawulo. There are many people nga mu kugenda atunde chapa, atunde nyumba, atunde wasula, atunde ngoye. Era ndabiyeko omuwala, nino omuwala gwe nali njagala okuyamba namala kwesi before bamuyitanga oba Nanziri. Naye nagenda okumuyamba nga bamutwala nga alina n'abaana be nali njagala muwe ennyumba muwendo ka business. Waliwo omuwala omulala gwe nalabye Dubai ng'ayogera amazima. Omuwala bamuyita topist obaani oba yakoma wate yakoma ngenda mugula ya ticket yakomewo kuliko erinya njijuka topist oba Nanziri obaani naye nga kuliko erinya topista bambi kyabaddawo nga kikaaba. Abaana balimba nti waliyo emirimu teri mirimu. Bafeke agents bajjeko abaana ssente, abaana bali mu bulumi, abaana bali mu pain, bamala kutunda byabwe wano okusobola okugenda ng'amanyi teri muntu agenda bweru ng'ayagala. Bagenda bakyuse ku mbeera. Baleka abaana babwe nga batamu bafiirwa n'abaana ne batabaziikako. Baleka bannyabwe mu bulumi obw'ekitala, baleka bufumba bwabwe ne babusaddaaka agenda akole. Tagenda lwakwagala era singa aba alinawo wano ekiddako tewali nsonga lwaki abaagala, tewali muntu atayagala nsi ye. Naye kibatwala kulaba nga bagattako ku bulamu ne bugaana mu ngeri mu oba endala. Ate ye President wa National Unity Platform yestudde bwantogo n'ettiimu ye bwe batyo ne baba nga ate munange boolekera mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Haji Nadduli okuba nga munange bamukungubagirako ne mukyala we ku mbeera eno gye bagenda maaso okuba nga ate bayitamu oluvannyuma lw'okuba nga ate bafiirwako mutabani waabwe. Mu bimu ku bifaananyi byagenze maaso okuba nga ate munange byogerwako ku mutimbagano ky'ekifaananyi ky'omukulu oyo era nga ba social media in-laws bangi babadde beebuuza nti ono okutuuka okufaanana bw'atyo oba okubeera bw'ati
government era kyava ku government eri mu buyinza wabula ng'ate yo mukulu Secretary General w'ekibiina kino yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate abaanukula n'abategeeza nti muggyeko akabuza embeera yaviirako omukulu amanyiddwa nga Jakana n'addulya okuba ng'ate ava mu bulamu bw'ensi eno ku lunaku lwennyini lwe yamutuusibwako akabenje ke bagamba nti yafuna mwana tu yalina omukulu ono era ng'ono kizibwewe awono ewava obuzibu okuba ng'ate ono akola ki afiirwa okutuukwe naye nga teyazaalibwa nga ali bw'atyo bwetudde eru yeno olunaku lwairo Parliament bwetyo eguddwawo bujja kinajjukira nti eno ebadde tutta akabanga nga tewali ntuula era nga yaggaluwaabwo munange naye nga batutegeezezza nti kati bagenda kuba ng'ate buli luuyi batuulako ababaka abatasukka 10 olw'ensonga nti bagezaako okuwanisa akalwadde aka Ebola akagenda maaso okuba ng'ate kabalukawo mu ggwanga lyettu Uganda so nga ate saidi eno Boba Ashawo bagenze maaso okuba ng'ate beekubira omulanga bayite banneekolera jange yasa okuva wali eri mu bitundu ebya Busia era nga bano balaajanidde gavumenti ya Kenya nga bagitegeeza nti ebayambeko eddemu okuba ng'ate munange eta kye bayita bugali mpitawa oba ziyite condoms zibeere mu saturation olw'ensonga nti zaafuuse za bbula era nga kati kibakakatako okuba ng'ate gye bakozesa gye booza ne batereka paka bwe banaafuna kasitoma omulala baddemu babeere ng'ate bagikozesa era nga bagamba nti singa tebazita mwana tu obulwadde bugenda kuba ng'ate bweyongera infections zeeyongere n'embuto zibateetegekedde ekintu ekyo si beteefuteefu okuba ng'ate bakola ki bakyaniriza era nga essaawa eno omuze oguliwo gwe gw'okubanga booza gali mpitawa okudala nti wajjamu nga munnange agyoza bulungi nnyo ng'atereka ng'alinda ate kasitoma omuki omulala bw'ajja ng'ajjayo ako kennyini ekintu akirabika okuba ng'ate kyabulabe ate y'omubaka wa Parliament amanyiddwa nga Dr. Hildeman bw'atyo avuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate addukira abantu b'e Mawokota oluvannyuma lw'okuba ng'ate azimbayo studio gali mpitawa era ng'essaawa yonna baakuba ng'ate bagijjako akawuuwo omukulu n'agamba kinakikoze okugezaako okulaba nti atumbula ebitone by'abannamawokota era ng'agamba nti okusinziira ku ye ku experience gye yafuna bwe yali ajja mu music yamanya nti ekintu si kyangu kubanga yalina okuba ng'ate ateeka mu transport okuva eyo Mawokota n'awokotawokota paka Kampala ategattako expenses eza studio zennyini nga nazo zikola kizimulega so nekula ensonga eyo hasazeewo abeere ng'ate abagondezamu n'abaterayo studio kumpi awo naye nga jjukirira akyagenda ddala mu maaso ne kafuba okuba ng'ate agaba obukoko obuto mu bantu beeyo okitegeera basobole okuba ng'ate bafuna ebyokukola balwanyisa ekibayita obwavu yo mukuru amanyiddwa nga Victor Kamenyo gamumyuse ddamu nange oluvannyuma lw'okuba ng'ate afulumya oluyimba buli omu lwamanyi obulungi nti yaluyimbira ex w'omukyala amanyiddwa nga Ruth era nga n'erinnya yaliteekamu nnyo nnyini ddala weewaawo ye omukyala tekyamusanyula era nga munange yadduse mu kkooti n'amukuba mu mbuga z'amateeka nga kyayagala oluyimba Victor Kamenyo aluggyeyo oba si kyo aluddemu aggyemu erinnya lye wabula nga social media in-laws bagenze maaso okuba ng'ate bamugamba nti tuggyeko akamansankali munange sweetheart kubanga sigoweka Ruth mu ggwanga lyettu Uganda naye nga yo koti yatuukiddwamu dda era nga omukulu amanyiddwa nga Victor Kamenyo ekipapula kyakoze ki kyamutuuse dda mu ngalo ekimuyita mu kooti yo omuzannyi wa sinema kaziteekateeka director byonna twala tugende omukulu amanyiddwa nga Jakira Sudi abasinga obungi nga mutegeera nga Cyrus mu kasinema kamwawo ke yabazannyira n'omukyala eyazannya nga Sasha wabula nga teri obuzaale yamanyiddwa nga Rachel munange bwe batyo bagenze maaso okuba ng'ate bagamba nti kati kyekiseera obufumbo bwaffe tukole ki tubutukuze omukulu yagenze maaso okuba ng'ate aproposingira mwana muwala era nga emikolo emikulu gijja ennaku z'omwezi nga 12 awo lindirira munange naye nga byatambudde ebiti nga bagenda maaso okuba ng'ate bamuproposingira bane batugaye tucontrolling noise bane musoke musirike otyo I'm sorry for causing you this pain. You know, I love you so much. Baby Jojo, will you marry me? bane mpulira nze njagala okukaaba sorry mama
Jukira nti baliko abaana babiri sibakeera bano munange katubagaliza obufumbo bulungi ate nga yo mukyala amanyiddwa nga Brown Sugar yaliko omuganzi wa papa munange yagenze maaso kubanga ate akola ka TikTok video akalaga nti oboolyawo ayina crush ku Dr. Hamza Dr. Warema omubwate nenga ba social media in-laws tebamulese kyekimu bagenze maaso kubanga ate munange bamusakata left right naye nga yalaze nti tachi ayina yadde interest mu mukulu amanyiddwa nga papa weewaawadde gye buvuddekawo nga papa asibiddwa yavaayo nagenda maaso kubanga ate amuwolereza aka video bwe kati bwe kali. Yo Omuyimbi amanyiddwa nga Eddie Kenzo yayongera okubanga ate akakasa na Uganda nti ye muyimbi akyasinze mu ggwanga lya Uganda ate nga ali far better than bayimbi banna koma wala nnyo which is true singa oba otunuddemu munange naddala ku mukutu gwe ogwa YouTube ono yagenze maaso okubanga ate abalaga videos ez'enjawulo zaalina nga video emu just emu bweti mwana tu egata egata bu video ba YouTubers abe Uganda bwonna buno obwaffe bwonna n'ennyimba z'abayimbi zonna okumala ebbanga ery'emyaka negiwerako ddala okufuna views za video ye emu bweti ali mu millions ziri zennyini zotakola ki zotasaagirako which is good naye nga mbyonna nyogera okujjukiza nti aba IPK Computer Solutions abe batuteekamu ensimbi nakugamba nti wewagira bano oba owagidde ffe munange dduka zambiro obere nga ate wefunirayo computer wefunirayo laptop kalonda yena akukwatagana ne computer ali ku original tujja kubanga ate wejusambika ebyenjawulo gwa abetazi basanga wali ku Majestic Plaza level 4 shop number 42 ku William Street oba kubire ku namba zaabwe ez'essimu 0700 oba 0780899222 ku WhatsApp kwe bali nnyonyini ddala bajja kubanga ate bakulaga kalonda yenna gwe yeetaze wifi nfuna bakadama bangi nga mungamba nti mwagala wifi banange nga mukoma bwe Uganda mujje muwagire aba IPK Computer Solutions temujja kubanga ate mwejjusa yo mukulu amanyiddwa nga Mariachi oluzungu munange lumulemeseza ka job e Kenya wano omukulu amanyiddwa nga Eric Monde avude bw'ati nagenda maaso kubanga ate ategeeza nti yandiyagadde okubanga ate munange ategekayo show alete Mariachi bannakenya nabo koleki banyumire ku comedy we mulungi naye kyannaku nnyo okuba nti Mariachi tamanyi luzungu comedy amukola mu Luganda of which abannakenya tebajja kubanga ate bakoleki babitegeera. We have Mariachi, but he doesn't speak English. Mariachi. I want to bring him to Kenya, but he doesn't speak English. Napoleon is dangerous. Napoleon is dangerous. Fire. Yeah, very fire. Why don't you teach him some English? I want Mariachi to pay me a little. Yes. Mariachi is very funny, but if you can only speak English, Mariachi is like those Tanzanian comedians. They only speak Swahili. They only speak Swahili. Yes. So advise him on camera. Mariachi, first of all, return my money. For? And my trouser. Yes. And my shoes. Yes. No, it's my friend. But I'm just saying that as East Africans, we need to raise the standards. I feel like we have slept. Kenyans, Ugandans, Tanzanians are doing good in music, but not in comedy. I'm asking both Kenyan and Ugandan government to support artists. This is the time, 2022. We are no longer in 1960s or 70s or 80s. This is most of our population in Uganda and Kenya and Tanzania are young people, and most young people are in entertainment. So the government should invest in music, comedy, acting. That is where the biggest percentage of the population is youths, young people. A big percentage is entertainment. So that's where the money is. And that's where America is beating us, Hollywood, because the government has invested. So if the Ugandan, Tanzanian, Kenyan government, they can invest in young people. Omukulu amanyiddwa nga James ng'ali awo Uganda munange bakuweereza obubaka obw'amazaalibwa nga buva kata eri omukyala amanyiddwa nga Ramo agamba nti munange akwagala ebitenkanika baby boy happy birthday baby boy we munange naye ng'ate mukadeke kamoto ina omukulu amanyiddwa nga Annington Chiyinji Junior yes mami amanyiddwa nga mami Alice agamba nti munange akwagaliza amazaalibwa malungi twali tugagabana naye ekifaananyi ne kirwawoko mukadeke kamuna Sali Mariam naye agamba nti happy birthday dear
Yefula yasiba mama bubona bagamba nti bakwagaliza amazaalibwa amalungi bali kubeera mutabani muwulize ate nga ye omukulamanyiddwa nga Isabirye Mavini naye munange ayagalizibwa amazaalibwa amalungi maama wamanyiddwa nga babiri e Saudi Arabia bwatyo yagambye nti agakwagaliza era nga kwagala ebitenkanika akusabira bisima byerere ate nga ye omukulamanyiddwa nga Arnold yasaba kwagaliza amazaalibwa amalungi okuva eri muzzukulu Phiphie wamu ne jjajja mukyala Lydia bagamba nti happy birthday dear bakwagaliza amazaalibwa mafefo kamala wabula nga ate ye mami mami ali Omani mami Priska agamba nti yagaliza muwala we amanyiddwa nga Priska Nakawesi ebibuuzo ebirungi ebya Piero akusabira bisima byerere ate nga nabo bonna bamuyambyeko kuli Florence Jessica wamu ne Jonathan abamukwatite kagamba nti mwe bali nnyo mwe bali ddala Mungu abawe omukisa ne kyemusinga okubanga ate mwagala wadde ng'omuganda yagera n'agamba nti okuzaala kujagana oluusi onoonya okujagana ye kuva mwana tune kukubula naye nga ngenda kubanga nkulekera omukyala mama wa ali mpaka muzaala bwe ng'agenda maaso okubanga ate atajja butya mutabani we yamutyoboledde mu ddwaliro era nga yeekobanye n'omukyala azaala mukazi we ogenda kubanga obiwuliriza olabe naye nga nyogera okujjukiza nti mwenna abatuwagiddeko ku RNP atyo services mwe bali nnyo mwe bali ddala ne tujjukiza gwe naata naba kubanga tatuwagirako kiganda kyaffe munange koda bukonyi ku namba zaffe zolengera mu ba ya pinka oli wadde mbokuba direct oba okuweereza message ku WhatsApp ne tubanga tetwogera ku byentambula y'obutya bw'oyinza okubanga ate tukujja ku airport tukutuuse gy'olaga ate kubira mpeera asigale nga batukumidde abatwagalire mubeere bulungi mweraba okose eggulo nga nkuba simu nga nkubira Nazaala nga mugamba maama tweyanziza nnyo byonna tweyanzeege obuyambi okutulambula naye nsaba mubeereko ewaka nakomyewo nga nakomyewo kanzijanjaba omulwadde nga naawona akomewo namugamba maama nze ndaba nga osaanidde okutuulako ewaka tuulako ewaka kubanza abasawo banvuma omwana mumuleetera enjaga abasawo ne bavuma nze mutuuleko ewaka abaana aginywa nga yalupa naye gye muleeta ettereka eddamba ng'aleese tulya ennyama bane kugambye golona lyatusiiriza nanja yaganye okugula emmere naye nga ffe tetumanyi nti bajozezza ebintu byabwe kanadi katankubye eggulo ye baneesi katono atambula eggulo yabuusebuuse katono atambula era bambi yadde saasuze eyo naye gyali naye kati gumuluma yayoola bulooka ziri ze bazizika amakulu aginkube n'atumya akambe ne mugamba byonna byonna bikole naye naalu agenda akulindira ewaka tukujjanjaba owone ogende omusanga ewaka yagambika ekitasoboka nze wakiri nkubira wambulensi najja nanona ne banzijanjabira ewaka ate munange ow'essente ze awo simu agikubye ayise bayesaamu bayani amuyise jangu l'ambulensi bayise abasirikale abasawo bakuŋŋaanye abasawo ne baŋŋamba maama omwana ono ng'alabika mubi nnyo omwana alabika alimu oba n'eddogo oba n'enjaga nagamba naye obwongo bw'omwana ono nga butulemye okutegeera naye nga ekizibu kyonna kyonna baba omuwala oli muwala ne nnyina balina ebigambo bannange mbunagamye omuwala ajja kufiira muleeba naki bwenna babiira n'alyoka nvuma eggulo nga bwe ntunulanga eggunja erirya enkoko olaba kale bw'otunula bw'otunula eggunja erirya enkoko olusimu n'agikwata n'atandika okubira mama wa Naalu mami nze mbagobye mami mpise ne poliisi mami bagende tebaneesibaako ono yaddiba anetega ndowooza ayagala muzaalemu mbuye mami raba bw'otunulanga eggunja erirya enkoko mulabe kanero nali yatuvumye onetega n'ebiwala byo byaddiba tebirifumbirwa binakuwa fane byonna nga yabitugambye abasawo ne bankwata ku mukono ne bamubuuna n'abalala ne basigala mu ddwaliro ne bamubuulirako ng'akanya bagamba nze okulakakasa nti ndi mukowu kati eggwanga linantegeera litya ng'ali bano baneesibako eggwanga ndigambe ki nga limu kuneesibako teyangande genda ofe mpozi n'oyozesa ku bitengotengo kaŋŋende nfe nga bwe yaŋŋambye ate ekirungi yampisa eggunju namukolimira bwe namugamba Ronald nyina emyaka 43 nemugamba ku myaka 43 oyina emyaka 23 nemugamba wooliweereza emyaka 43 gyenyina ensi ojja kuba ogira byaŋŋambye ani nze ndikozi ani superstar nze ndi superstar kati gwe tolina kikolimu kisobola kunkwata nze ndi naawe ajja kuwona era musibirawo n'ensi agyetegereze ng'atambula yagenze naŋŋamba tontegeera ne mugamba kasita nasobola okutegeera yaŋŋambye mbuba wange yansuula emyaka 17 nga kasita yansuulawo ne mbakuza nembuuza ng'eddire wankuza era ng'eddire wanderera lwe wantegeera
ngiddire bonnunu batunula ng'eggunju eriri enkoko aya gendo fa togenda kwegasa ki gwe masikini ana genda okuddamu ku mutwalo ogula sabbuuni okupeke nze sisaba kwaddemu kunnoonya nange saagala munoonya kubanga gunju bwerifa embwa zirirya andeke endifa abali bambi abasawo ne bantunuulira ne bannumirirwako naye nga tebalina kyakukola ne bangamba genda ate onookola kimugende mama ne tujja nga twebwalabwala tuswala naye tebagamba nti twasuula omwana mu ddwaliro omwana yatwegobedde naye nga omuwala minyingiza okutema ebigambo omulenzi anyiige atutabukire tuke tugende bamusige fe bamukole bye baagala nze neewuunya n'obuko bw'abali omukamwana omulwadde tayambala mpale tayambala saati nazaala yeewujjawo buli lunaku kuba aleeta enja sezaala n'alyoka amutuula ebbali omwana tayambala mpale tayambala saati ne bamusiisiriza mu mutwe endyawe ennaku n'ennuma